nabawoninga ne bagamba sigenda kubikirira muntu yenna kobere mukwano gwange otya. Omukulu Bobi Wine akakasizza amazima esaidi eno leyingira munnangate obubaka munnangate obadde bugetinga viral ku mukutu ogwa TikTok ate nga munnange mwana mulenzi munnangate penge atabukidde munnangate omukulu munnangate Eddie yawe bannange leyingira ekiri esaidi eno bampita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika era nga tugenda mpola munnange gwe alaba Jaminati Yugi esaidi eno kakati obuzibu munnange bwe bwaviiridde mwana mulenzi munnangate omukulu Eddie yawe ku statement gyakoze munnange gye buvuddeko oba statement gye yakoze gye buvuddeko muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi ekitukoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira as a family akubule botambula ko nasanga muto wange making ayomba nga obukasebo ngambi wontoyitawo agenda kulaba Kyagulanyi gwe tusiba naye nga kugamba ngala bali important jino tuka uno mvubuko twali tulaba bikonde somewhere ninze mu toilet mu bathroom ngendo komo nga tudde mu kifo kyange lokwa ina kyalo kwesimba anaganira onagandi ayirake wise no there's a time for Iraq and there's a time for family. Now it seems like abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi kakati nga wawulidde awo omukulu munnangate Eddie yawe ng'agezaako okunnyonnyola yagamba nti nno politics ono nti abantu bamukozesezza nnyo ate okumanyira ate famire yaabwe munnange side eyo era nga bwawulidde eside awo omukulu Eddie yawe nga byabadde ayogera kakati munnange wano obuzibu we bwaviiridde omukulu munnangate penge n'avaayo n'atabukira munnangate omukulu munnangate Eddie yawe naye nga sinaba kubeera nga nkuwa akatambi kano akapenge kansooke ate nkuweeko ku bubaka buno obwa Bobi Wine obadde buli mu kwogeza abantu obwama wali munnangate ku mukutu oba ku mikutu egy'enjawulo eruuyi eno yavaayo n'agamba nti no tajja kubikkira muntu ku liiso koobere muganda we koobere mukwano gwe koobera ani ng'oyagala okuteekawo embeera munnangate mu kibiina kye ajja kuba nga takyakulinako munnange mukwano ku ekyo munnangate okuteekawo ate obuzibu mu kibiina kye esaidi eyo nabawoninga ne bagamba sigenda kubikirira muntu yenna kobere mukwano gwange otya kobere ng'oli mulungi otya kobere ng'ofaanana bulungi kobere wa kitiibwa otya sigenda kubikirira muntu yenna eri mutwe oli kyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sirina kyakola bwekityo nno munnangate bwe kitambudde esaidi eyo ku katambi ako akabadde kagetinga viral wali ku mukutu munnangate ogwa TikTok kati kankuggyeko tugende mu maaso wano bannange penge yavuddeyo n'atabukira munnangate wali omukulu Eddie yawe leero tabadde na bigambo biwoomu n'ogenda n'okola video n'ogamba mbu simanyi mbu taata waffe oba maama waffe ekyogezaako gamba mbu yazaala abaana abasiru mbu n'abagezi obukoosi mulimu abasiru g'oli musiru olina amagezi wasooka mweni ali ebitulu bali mu omuntu wansi oli tobiraba mbobanga agamba maama ne taata yazaala omuntu omusiru n'omugezi yes basale babwe bwe gwe bazaala nga basiru n'abagezi you inclusive oli musiru gwe eno torodde mama bwe baba kugamba mbu simanyi ogenda kuddaawo ososowaze family mbu this and this rasta eno Uganda Bobi Wine wa Uganda si wakafamireko Obama ina family siraba nko mutabuganda Obama simumanyi leka kuleta buwawatiro wano mu bintu byakufirwa mbantu nunula gwanga Obama ina family siraba nko muntu wa family ye mbu yali ali awali mu America batenga kembeera togezaako nogeza kutoleta ko lugezigezi gwe bososo za family nete olina futu soja amanyira family yo nekwagala kutulaga yo video nagitegedde o making us sure ndi Bobi Wine afiirwa obuwagizi o making us sure ndi Bobi Wine bamukyawa omala wo bafutu soja maanyi mbu family mbofe kyatalikira mu family kigwera mu family buladi mwana eno no video njikoze kiro neze njagalo demo ngambe bwino ombo gwe yawe nkumanyi kuva ku nzina nebyokukusa blood nkumanyi ne blood kankubuuse mwana ebirimu okufa kwa abaana b'abandi abasiba ku NDP ne bakuba obusuuti okuba bakutidde mulimu n'abaana bakutidde mutoyiza muddamu omukanda wa Bobi Wine oba omazeemu amaanyi mwana nkubuuze perolo obasasulira abaana abo ssente obatera ssente bw'omanyiira bunajja sebalina enva Canada nasanga Bobi Wine abaana bamubeereddewo nga tebaliiwo blood abaana baafa nga Bobi Wine bamusibye abaana bayokya ebipiira abaana bakisakala kati bali mu kkomera negoze n'ebigambo bindi nti nasanga gwe faka oli nno layisi nno nnyo nti baaba yawe toyina
olimbwa nze nkubulya ku Uganda Brad ze walonda bekunga kolera video eno ku nsi yange yanteka mu budde kwasinza kudda mu Uganda bayinza kana execute me ne ku nsi yange njagala okuddamu gwe no oli fala kankobose Brad oli fala nsoro kuteekako ekigeri omalamu omwana bafutu soja amaanyi mwana omalamu abana bagala Bobi Wine amaanyi gwe okusoso Nyanza yokyezza nawe oli mu kuwocha ne mu mwamusoka mu byobufuzi mulinga abagala omukyaya abantu waki mulinde ndugu ku muto wammwe Umaru Kiseka abo begendereze bayiseemu omugwanyi lumbuye abo wacha abaana abano bawuma Kiseka mu basiba mu bavuma kati ngenza nkiraba nti bo balaba bateka kimu nti bo tugoberera Bobi Wine nze ngoberera Bobi Wine nga muntu boba gwa yonsani gwo mukubira engatto gwo mukubira piano sikumanyi nze mundabe video eno mbabulye ku Uganda nga wongeza okulaba bandi abatufu adatali batufe mu Uganda jemberamu jenjagala yubanja Uganda ekyuke muntu ulye mumpulirize Bobi Wine yekka bwe mpuliriza teri muntu mulala ayinza kunkanga noba Bobi Wine gwo musibire tai gendo lenyoka amazi wa Bobi Wine gwo musibire tai azironga zi Bobi Wine tadafiza bafutu soja manyiche bamugattako wabe balonda be basagula be bagenda mukakuyege ne banonyo obululu toyina gwe kyoyiza kungamba gwe yawe do even care about Uganda ekyuka gwe oli mwenyale do even care toda mukubala bafutu soja manyi gwe wambwa nawe bati okwogirako ono yali gwe muti okwogirako ono mbotidde okwogirako ediyawe muganda Bobi temutya kwogera ku zino mbwa zino ntena mmwe tezagala nko Bobi Wine zinina obujja sasa zamusoka mbyo obufuzi bino ebintu bera mu buli family gwe uliza statement y'omusajja oyo gimugiwulirize n'obwegendereza mulabo bwayagala mutowe bwabo ojjako Bobi Wine bafutu soja obanga omutemi ebiwawaatiro oli mumwana bamalamu maanyi mu family Mickey Wine muganda wo ng'omina namba ye yesimu kyeki kutwala ku kitebe wacha ovuge mu kana ogenda gy'abeera as long as muli okay Mickey Wine obadala kyakuluma bobanga Bobi Wine bakubawo singa mtogenda mulabanga oli kweni UP bobanga oyine namba ye asobola okuddamu message omwana wo omwana bakubere limu tata yo mama yomu wachi wanyiga ngosoro gendewo manyino wonzo mujja akimanyiro oli muganda why did he neglect you wachi wine agenda ku kitebe ogwo omulimu gwaliko omulimu omwana abeera kyakolo wagenda luwo omwana bodyguard ngogwe mulimu gwe oba Gaddafi oba edi mutwe ogwe mulimu gwe bayita obukulembeze bwe bwa settings bino si bya family nebo jamu gwe edi yatuyira bayita okugamba mutoyingira nkubulira ensibo yeto bwe ino tambula this is leadership si bintu bya family bwe kityo nno munnange naye nga si biwoomu nakamu esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo era nga point bwenkoze ngenda kusaba video gimpe like kosa ate n'okusubscribinga